Baganda bange ne bannyinaze amanya bampita yeekolera ngera bulijjo. Musiibye mutya Baganda bange ne bannyinaze kansubire emirimu gye batutte balabala saana. Nabagamba sitera kusuubiza ne situukiriza era olunaku olwaleero nga bwe nabagaye nti nja kubeerako ku live essaawa 2 ez'ekiro era bakama bange ndowooza nkituukiriza weewaawo obudakiika buyiseemu naye ng'essaawa y'omuddugavu bw'ogimanyi naye nsobedde okukituukiriza mwannyinaze Saala Nkajja nsanyusa okukulaba era yeggwe namba 1 asoose ku live ya leero kyeyalinga vidiyo gwe yakatwegattako nabagamba ntandika kukola n'abantu 50 naye nga sinnabaako kyenkola nsooka kuyimba abantu bengenda okukolera ate nsooka kubawa ssanyu wadde nga byengenda okubawa bigenda kubeera bya nnaku olwaleero twazze bulimbwe ne miisita gite mutete ne mujjayo tutandika okuba nga abanyumya asonga mu butuufu nsomesa mugenda ne mugamba abantu yoyo tayimba yeekunkumula vaawo mulijjukiza nammwe abalogo ne banzita mufiirwa omuntu gwe bw'obanga osiimye ojjanga nga ndi wabbali eyo emmanju naye nsiimira mpola mu nkukutu abalogo bagaana okumanya ntokayana ggwe bw'oba onjagala munnaakuliraanya akosebwa eno ensi weeyabeera kuva dda ku jjajja Adamu mukwate ebitabo era bwekito tekigenda kufuuka ku nsi tutambulako twegendereza nze mukwano gwange asinga y'ono gye tammanyidde ebizibu mbaagala nnyo nammwe abalala kyenva situula kabbeerabira nkeera n'entabaala emiruka mbanoonyeza ebizimbe emyoyo naye muteekayo nnyo omwoyo kanninde mumala okwetegeka kuba sisuubira baddiramu onoosobwa birinda olulala laba abatamanyi babuuza abaliraanyeewo nti ani baana battwayimba sirina nsonyi nja kweyanjulayo mbawonyeete baabalimba olulala yenze Ssemakulu ow'olugave n'eryamaniina lyo nkyalirina n'eryabasudde kaasangwawo mmwe ery'eritera obbanguyira geradiziwa ali mu Abu Dhabi nsanyusa okukulaba gwe muganda wange yakatwegattako omulimu gwe gwa kusharinga video ogwange gwa kunamya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa eyajja okuzikiriza n'okusaanyaawo n'okubba n'okutta era nga namwekalizaako lya sitaani teweerabira nabagamba nti Museveni sitaani amusinga myaka naye nga Gamayisa bagenkanya sina kindi Museveni asobola omusingako tusimbudde abayimbi b'e Uganda mwesuulirayo nnyo ogwa Naggamba ku bibadde bigenda mu maaso mu ggwanga ne mutunda emirimu gyammwe olwaleero kibatuddemu nga bwe nabagamba nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa musajja mugezigezimu wadde nga mugezi mu basiru akwata ejjinja limu n'ayagala alikubisa ebinyonyi ebisoba ne mu 10 Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni muguno omugozobano gwa bbomu yatagetinga ekibiina kya Nuupu n'atagetinga Abaganda n'atagetinga ne Nuupu abawagizi ba Nuupu bonna oba n'abakulembeze ba Nuupu naye ate nammwe yabatagetingiramu abayimbi bwe nalinga njogera ku mmwe mwalowooza mbakotogera mbeera muli bubi mwe mwetaaga kasente ne mbagamba Baganda bange temukkiriza kutunda mirimu gyammwe gibeere mu nsawo ya musajja tambuza vidiyo naye olunaku olwaleero ndowooza mutandise okukonfaminga ebigambo bye nayogerako nti byali bituufu olunaku olwaleero Nakyemalira apulaninga okuggulawo amasomero ndowooza okutandika n'omwaka ogujja nga gwakatandika naye bwaggulawo amasomero akimanyidde ddala bulungi nti nammwe mugenda tandika okukuba wololo nti bannange naffe muzeeyi tute tukole bw'oba ogguddewo amasomero waggulawo obutale waggulawo ebirala naffe tute tukole ate ng'akimanyi nti mu mulimu gwammwe ye waava omuntu ali mu kumusumbuwa olunaku olwaleero amubonyaabonya era ayagala okumusuuza essavu kakati bino ebigenda mu maaso mu ggwanga ebya bbomu byeraga lwatu nti Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa ne bw'anaaba agguddewo amasomero
nga bwe yaggulawo obutale nga bwe yaggulawo abasuubuzi mmwe tagenda baggulira kubanga olwaliro atandise okkuba bo mu mabaala n'ebifo ebikuŋŋaanirwamu automatically nammwe yabasalidde dda amagezi era temusuubira okubaggula omulimo gwammwe mwagutunza Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni era olwaleero mukyali ku mpingu agenda kubaggala oyagala toyagala ate nga temulina kyakumugamba kubanga mmwe abayimbi abeeyita abanene mu Uganda omusajja yakwata omulimo gwammwe n'aguteeka mu nsawo zammwe Presidenti w'eggwanga omutuufu sayalinga video His Excellency Bobi Wine bwe yali ayogerako nammwe n'abagamba nti banne temwetaaga kuleebeeta abasinga nga bano bakamiliyoni baani abajegajega baavaayo ne bamuwalalira His Excellency Bobi Wine ng'omusajja ategeera yabayita ewakaawe oba mu State House e Magere mwongere ottema empenda mwongere okusala entotto ku butya bwe mukuumya omulimo gwammwe era ku butya bwe mwekulaakulanyiza ku mutya bwe mwegobyeko Nakyemalira abayimbi abategeera Epasi Fefe Busi Irene Namatovu n'abalala ba promoters abategeera beesitula bukolokolo ne bagenda ku State House e Magere kubanga bakimanya His Excellency Bobi Wine ayina pulaani eri omulimo gwabwe okusinga omuntu omulala yenna naye Nakyemalira mukwateemu katono baganda bange katono nnyo nsaba ku ddakiika emu mukwateemu baganda bange temuvaako tukyagenda mu maaso naye Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni abasinga bamusinzanga Katonda abayimbi mmwe bwe muyita abasinga mu Uganda ate weewuunyi be basinga okubeera abaluvu era be basajja be bamu abaatunda omulimo gwabwe ne bambaleese oba bayita abategesi b'ebivulu wadde nga bo beyita ba promota naye nga nze nabagamba abo si ba promota abo bambaleese Kafeero be yayogerako abo tebabeerangako ba promota otherwise baleeta muyimbi ki promota kwe kupromotinga ekintu oba omuntu abo baleeta muyimbi ki nga nze omu ku babivulu ku ba events organizer wadde mu abalamu bayita babivulu promoters nali mu meeting n'abasajja abo wano bayita ku Kenron opposite olubiri lw'Abeene Emmengo twatuula mu meeting ne ba promoters bannange nga mmwe mubayita wadde nga nze mmanyi tuli ba events organizer oba bambaleesi wabula ngendo tuuka mu meeting ng'abakulu bonna ate abansingako amaanyi mu gw'ebivulu bateesa kugenda ggulu wasali musalembu abawe ku ssente kyenva mbagamba baganda bange temukkiriza kutunda mulimo gwammwe omusajja bw'anaatuwa ssente agenda tufugira okwo naye mpe ekyokulabirako ne nga Keti Kavuma Musa oli musajja w'amaanyi osobola otegeka ekivulu kimu n'ofuna obukadde 2 omaze emyaka 2 tokola ekinene nnyo Nakyemalira agenda kuwa obukadde 6 naye ng'ate mu mwaka otegeka ebivulu 3 eby'amaanyi n'ofuna obukadde 2 bonna baŋŋoola era mu nnaku ezaddirako baakwata ekkubo bonna ne bagenda eggulu era ne bajjayo akasente kyokka ekisinga okwewuunyisa abo bonna abaagenda eggulu bali bulungi okunsinga bagagga okunsinga naye emmeeme zaabwe tezekkusa ne babawa ssente olunaku olwaleero tebakyalina moral authority eyogera ku muzeeyi tutetukole kubanga muzeeyi alinga eyababageininga alinga eyasasulira obudde bwabwe
olunaku olwaleero tebakyaswa kuvayo ku TV ne bagamba muzeeyi enjala etuluma mwabafuna milioni 600 abala bafuna 5 abala bafuna 8 abala bafuna mmeka nebwe nabagamba bannange temugenda wa musajja bonna bandabanga omusiru kubanga baali baagala ssente ez'amangu naye mbagamba tewali ssente eyinza kusinga mulimo gwo bonna bandaba ng'omusiru naye olwaleero nakyemalira atandise okkuba bomu automatically n'omulimu gwammwe tegugenda kuggulibwawo ddala okumalya ddala emyaka nga5 kubanga atya nti omulimu ogwo mwe mwamuva musumbuwa kakati olw'okuba takyagala gaana Bobi Wine kuyimba kati kawere bayimbi bonna aleme kwerabisa nnyo naye ng'omulimu gwammwe mwagutunda babivulu promoters be basookayo abayimbi ne bagenda Jose Chameleone oyo bwe yagenda n'afuna akawumbi ka ssente tawankula musizza Jose Chameleone yagenda n'afuna akawumbi ka ssente ew'omukulu General Salim Musale bwe nayogera Chameleone yankyawa Chameleone nantekako olukokobe ne lwe nagenda ku Radio Simba yali antegekeddewo abantu abagenda okunkuba nene neebuusa kubanga yinnanyini bakifeesa oyo Chameleone namugamba Chameleone ogenze eggulu omusajja akuwadde ssente naye gwe oba okakasa kino kye twetaaga nga music industry gw'omuntu omu oluba tofuna ssente. Secondly, Chameleone ofunye akawumbi ka ssente naye okakasa myaka 2 ejijja abaana bo bagenda kalyako sharing a video ne mugamba Chameleone kye twetaaga muzeeyi atute tukole na kyemalira atute tukola kyayo takyetagana kuyitibwa muzeeyi. Nemuga Chameleone na kyemalira twagala atute tukole era tereze copyright era tena amalobozi gaffe ng'okwogerako ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga alina kimanya nti oli muzindalo gw'abanna Uganda so sikusiba. Chameleone yanyiga yampendulira agayayege ne ganvuma ekivumo kye gatanvuma agayayege Jose Mayanja Chameleone tekyaliyo ndoza kye kitaliyo ne mugamba Chameleone ne bwolifuna ssente mmeka gwolinga mukolimire. Chameleone ne bwolifuna ssente mmeka gwolinga omukolimire kubanga oli muli wankwe nolaba n'omulimu gwo otuusa okugulyamu olukwe n'ogenda ogutunde wa Nakema ya Lucifer Kizepa Yoweri Kaguta Museveni sharing a video. Ne mugamba Chameleone gwe muyimbi mu East Africa asinge ngome zitowa nebwe webuze lwaki abaana bakuvudde emabega ne bakusinga obugagga towangako brand yo kitiibwa. That's why osobola oddogitwale wa General Salim Musale yatali wa kitone okumanya amaanyi g'ekitone kyo okumanya obuzito bw'ekitone kyo yatalimu nakitone n'ogimuguza akawumbi kalamba aka Uganda. Naye ekizibu kyo si kuba na ssente Chameleone, ekizibu kyo kwezuula, ekizibu kyo kubeerera mu bawagizi bo. That's why olwaliro Diamond gwosinga ennyimba ezito kubanga nenkera nenkuba ennyimba z'amayanja oyo nenkuba neza Diamond Chameleone kayina engoma negwe weebuze lwaki Diamond olwaliro atambulira mu private jet omukulu akyafukamira wansi kumuwa Range Rover ate nawulira ekibumba kimuluma kakati abakwekosa abakosa butaago ngali mu kufukamira sharing a video. Information is power. Omulimo gwammwe abayimbi mwagutunda nga mwegasse ne bambalese ba promota kakati olwaleero oyagala toyagala mugenda kuggulawo oluvannyuma lwa myaka 5
Nakyemaliya Yoweri Kaguta Museveni Luciferi Kizepa si mwetegefu kuggulawo mulimu gw'abayimbi kubanga nabagambye akwata ejjinja limu n'alikubisa ekinyonyi kimu 2 3 oba 4 kakati bw'aba atandise okubombinga amabaala ng'ataanaatera okuggulawo amasomero ategedde ndi nammwe mugenda cacala mugenda kubeera kuwahala automatically nammwe omulimo gwammwe nakyemalira abeera aguggadde mu butamanya ate nga temulina kyakumugamba kubammwe abaalirowoozebwako nga basuperstar bannakikuba abasajja ab'amaanyi mwatunda abaana abato mwagenda ne mulya ssente mwabaali badde eddoboozi ly'abayimbi abato naye olunaku olwaleero mmwe mwatunda abayimbi be twaliisa abato era wenjogerera abaana bangi enjala ebalumira mu nnyumba kuba tebakyakola lwakubanga mmwe abaali badde amaloboozi gaabwe kakati nakyemalira kano katandise okubombinga amabaala n'ebigodo by'embizi automatically temugenda kuggulwawo kino nagezaako kibalengeza temwakifuna omulimo gwammwe olwaleero mwagutunda ate kisinga okuneewunyisa mwabaatunda omulimo mwaliko obulungi okusinga ffe nze nabagamba nategekanga ebivulu byange ebitonotono ng'ekivulu kimu so kikola mu $8,000,000 omwaka ne bwentegeka ebivulu 4 mba mmanja ki bwe mwali mugamba okugenda eggulu mbu mwali mwagala kumpa $5,000,000 mbombegatteko nembagamba sisobola kutunda mulimo gwange $5,000,000 nga buli mwaka gusobola okumpa $4,000,000 bagusiba ebbanga n'ebbanga ate n'ekirala nembagamba Shani Williams nsanisa okukola muganda wa nembagamba si ffe bamugasa ennyo mu ggwanga okusinga abasomesa abasuubuzi n'abalala ate ekyo kyabanyiiza nnyo ekyo kyabanyiiza nnyo naye ng'olwaleero musobola okukiraba nze nsiko walinze oba ndi mwavu oba ki kyennabalengeza mutandise okukiregako kubanga n'obusente nakyemalira Luciferi Kizepa bwe yabawa butandise okubaggwako enjala etandise okubaluma kuba ebiseera ebisinga oba abangi abasinga obusente bwe bumu bwabasanga n'amabanja jjukira omuyimbi ali expensive nnyo okumala omwaka mulambo oba 2 nga tokoze oba n'amabanja mangi kakati agenda obbubawa nga waliwo ababuteezi era wenjogerera olwaleero mukabatwawa nga ntulege mwabafuna nanga ataafuna ndowooza leero tuli ku bumu kubanga nakyemalira sitaani kabisa Yoweri Kaguta Museveni sitaani takuwa kyabugagga n'okyenyumirizaamu ng'okyenyumirizaamu otya nanyanzi nsanisa okukulaba nga wenyumiriza otya mu kyobugagga sitaani kyakuwadde nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni alinga kibuyaga akusanga n'ebyo nayongeramu ebibye wabula bw'ajja okutwala ebibyo atwaliramu ne bye yakusanga nabyo kakati buli kye nabaga kitandise otuukirira olwayo nakyemalira akutte ejjinja limu alikubisa ebinyonyi ebiwerako first of all ayagala kukiteeka kuba kulembeze n'abawagizi ba Nuupu ayagala kukiteeka ku Baganda ayagala kukiteeka ku Basiraamu ekya bomu naye atengera still asikowalinga kubanga engeri gya planning okuggulawo amasomero automatically agenda kubagamba mugira mulindako wewe covid akendedde naye ate tulinawo olutalo lulala baluyita bombo kirati bomu kakati olwaleero takyayimba luyimba covid ayimba luyimba lwa bomu ate zamanyiddeko ddala obulungi nti ebbanga lino lyonna yabadde ng'azisabula bannayuganda takyayimba covid kakati wenjogerera ayimba bomu era automatically omulimo gwammwe gukyali mu ggale okumala emyaka 5 lwa nsonga amutawaanya yava eno
kakati akiraba ng'okusiba omuntu omu Bobi Wine kigenda mukunamya n'agamba industry yonna kanjiggale. Secondly, yabasasula mutunda omulimo gwammwe era omulimo gwammwe olwalero gutambulira mu nsawo za Nakyemalira, Yoweri Kaguta Museveni, Luciferi Kizepa. Naye bwe twabayitanga ebbanga lyonna mwabaali badde amaloboozi, mugatte amaloboozi gammwe ku mirimu gy'Abannayuganda egisibiddwa, ku basuubuzi, ku basomesa, abaana b'eggwanga bakaddiira waka. Ne mbagamba bannange, mbaddeko nammwe mmwe abayimbi okuva nga nkyali mulenzi muto ne mbakoleramu, era bangi bendese ne ku ssiini, ate era bangi bempangisizza mu bivu. Bwe twali tutandika ebintu bino ne mbagamba musitule amaloboozi gammwe. Abaana bakaddiira ewaka, abantu enjala ebaluma tebakola, buli kimu kino na kino, abasomesa tebakola. Bwe twali mu meeting nabibagamba ku Kenron awo opposite olubiri lwa Beene, temwampuliriza. Mwagaana ogatta amaloboozi gammwe ku g'Abannayuganda. Mwegulumiza mwetwalanga nnyo ab'omugaso okusinga Bannayuganda. Olwaleero kibalidde kubanga omulimo gwammwe gugenda sigala musibe okumala emyaka wajindaba egi. Naye nga bwe nali njogera nammwe abalamu annyomba akogera nga kaani kako tekakyayina na mmotoka kako kayavuwala. Omanyi mmwe mukkakkanya n'ate ne mwerabira nti amagezi gaba ga mutwe si mugejjo. Olunaku olwaleero wenjogerera ekyali ku Bannayuganda kituuse ku mulimo gwammwe, kuba ku mwenna teri yali abasuubira, teri yali akisuubira nti luli kyanga temuli ku stage. Teri yali akisuubira nti kummwe luli kyanga waliwo atali ku stage obanga mwenna temuli ku stage. Olwayo kibatuuseeko. Kakati ey'embeera y'ennaku, ey'obwavu, ey'empuunyuwuunyi gye muyitamu, ey'okubeera abaavu emponga byoya, Bannayuganda gye bayiseemu okumala emyaka 36, naye ng'ate mmwe abaali badde emizindaalo gyabwe bulijjo musirisenga. Kakati wenjogerera ekibadde mu Bannayuganda kituuse mu mmwe. Be nabagamba nti bwe mugenda mu basajja abo, kuba mmwe mwagala okugendayo, mwogere ku bintu ebigasa industry y'ewamu ate nga nammwe biri bagasa mu maaso. Tambuza video nga lwaki tonna sharinga. Temwampuliriza. Nabagamba mmwe lwaki olwe mugende wa Nakyemalira mwogera personal interests. Muzeeyi siina nyumba, muzeeyi ngulirayo akamotoka, muzeeyi nkolerayo studio. Temwogera bijuna industry wamu ate temwagala kumujjukiza nti tuviire mu buyinza, kubanga omuyimbi we Uganda muyiiya nnyo ate w'amaanyi nnyo. Naye gwe sooka weebuuza ensonga lwaki mwavu nnyo. Nabagamba bwe mugenda nga gyali musooke mumujjukizenga nti Bannayuganda baagala buyinza bwabwe kubanga si gwe baalonda. Secondly, mumujjukize nti nammwe tabayambye kubanga ekisobola okugaggawaza omuyimbi mu nsi yonna bakiyita copyright law. Parliament yayisa copyright law. Lwaki olwaleero teri into consideration? Mu America waliyo abayimbi abatakyapafominga nga n'abamu n'okufa baafa. Naye ekibafudde ab'amaanyi oba okubanga famire zaabwe zikyali z'amaanyi mu nsi mwe bali mulimu kye tuyita copyright law. Naye Uganda osanga omuyimbi akyali ku stage nga w'amaanyi nnyo, naye ng'ate ekyamazima munaku nnyo. Yensonga lwaki mugwa ku bubenje entagira kubanga talenti yammwe mwasigala kugiryamu ku stage yokka. Naye nga bwe mugenda okumusisinkana oyo Nakyemalira mu kifo ky'okumujjukiza ntuviire, Bannayuganda bagamba baviire, nammwe musobole okutereeza omulimo gwammwe kuba ono si munnakitone tasobola yadde okkuba dduulu. Musobole okuleeta munnakitone munnammwe ategeera ebitone era akulaakulanye omulimo gwammwe. So zinsanyusa okukulaba ow'enjovu. Mwagaano kiwuliriza Sewaya Dominic nkutumidde muganda wange.
kakati olwaleero mukabatwawa mulinga entulege bwe mwagenda okumusisinkana emirundi gyonna katumuyite ennyanja kuba munnaye kati yenna nnyini ssente bwe mwatuuka ku nnyanja mwagenda n'ennyonta nnyingi mwagenda na kikopo kusena tuzzi twakunywako awo ne munywera ne mubwegera mu kifo ky'okugenda n'eppipa muba mukomawo nga temunnatuuka olw'okuba olugendo lwe mwali muvaako luwanvu ennyonta neddamu okubaluma ate ng'ekyamazima temukyasobola kuddayo. Alaikum salaam muganda wange bin Muhammad. Kaakati mwe mutuuka ewa Museveni mu kifo ky'okumugamba abannayuganda kye boogera oba mu kifo ky'okumugamba ebibajunira awamu nga music industry oba entertainment industry mugendayo na personal interests zammwe. Muzeyi sina kamotoka, muzeyi nkolera video, muzeyi ngulirayo kamera, muzeyi nkolera studio mu kifo ky'okwogera ku bintu ebisobola okubajuna mwenna ne muganyulwa mu Uganda oba ne muganyulwa mu bitone byammwe ate musabayo busente obutono obutagenda na kujuna baana bammwe oluvannyuma lw'emyaka 5 Babu Male ndowooza yafa emyaka 4 emabega olwaleero abaana be batambulira mu zi private jet si lwakuba bamaanyi nnyo naye bakyalya mu music wa kitaabwe. Olwaleero osanga abaana babasudde e Kampala ali ku nguudo basabiriza basindika bigaali naye nga taata waabwe musajja w'amaanyi nnyo y'ayina music era nga n'ebiseera ebisinga pulogulaamu zange nziguzaawo music we. Olwaleero abaana ba Kafeero bali mu kukaayanira obuntu obutaliimu lwa nsonga nti taata waabwe ekyobugagga kye yabalekera tebalina ngeri gye basobola kukifunamu. Manyi naliko ne Kafeero oyo ankyali kavubuka kato nange kato ddala nangamba nze sina kyendekedde baana bange ekyobugagga kye mbalekedde kiri mu ntambi zino zembadde nga njiya ebbanga lino lyonna. Olwaleero abaana ba Kafeero ekyobugagga kye yabalekera mukakasa basobola okiryamu. Kakati nammwe abaana bammwe bagenda kubeera ng'abaana ba Kafeero, bagenda kubeera ng'abaana b'Abasudde, bagenda kubeera ng'abaana ba Kasozi era music wammwe abaana bammwe tebagenda kusobola kumukungulamu. Of recent nawulira mwamuguza muto wa Nakyemalira Salimu Sale, bamuguza muto wa Nakyemalira Salimu Sale n'olaba ennaku okutta ekitone kyo okutta ekyobugagga intellectual property ogiguzizza omuntu atali munnakitone oyo agenda kukulamuza atya atamanyi na buzito bwa kitone kyo naye nga gubasinga kubanga bwe twabayita mugatte eddoboozi lyammwe kuli Abannayuganda mwazingira emikira emabega mwazingira emikira emabega. Bobi Wine n'abagamba baganda bange mugatte eddoboozi lyammwe kuli Abannayuganda mwagaana okukiwuliriza. Olunaku olwaleero ennaku erumidde Bannayuganda emyaka 36 yennaku yemu ebaluma. Kakati ate mutandise okukaayana tute tukole yabagula temukyalina kyakuwoggana. On top of that naye fe mubadde mukolera yatandise okubikubamu bomu. Nakyemalira yatandise okukuba bomu mu bifo byonna mwe mubadde mukolera emirimu gyammwe automatically temugenda kuddamu kukola. Oyagala toyagala oyagala toyagala temugenda kuddamu kukola kubanga Nakyemalira omulimo gwammwe yasooka n'aguteeka mu nsawo. Kakati ate ne bana abatono abalivudde nti muzeeyi tute tukole atandise okukuba bomu mulimo gwammwe. Ensi yonna ebeekiraba kyabayimbi ensonga lwaki baggale obutujju bugenda mu maaso mu Uganda naye nga yakimanya nti lino ebbanga lyonna abadde nga alwanagana ne His Excellency Bobi Wine togenda kuyimba ano nga kimulabisa. Kakati akozesezza akakodyo akubye bomu mu mulimo gwammwe kubanga akitegedde COVID aweddewo kati tokyalinawo ngeri yonna gy'osobola kuddamu mugamba nti tuggulewo. Abamu yabawa ssente abala bomu nammwe muziraba. Ye yakimanya bomu ziweddewo era waliwo mukwano gwange yabadde aveeyo Bushenyi ng'ali mu bbaasi nangamba kati batutikka bangi naye obunkenke obubaawo si bwa COVID kati bwa bomu.
ebyo byatujjeeyo mu covid kati yatadde mu bomu manyi ye mugezi biro abako kyakola eggwanga abako kyayisaawo sharinga video gwanga taliganya tebenkera muba mu covid n'abavuga n'abateeka mu bijambiya n'abajja mu bijambiya n'abateeka mu bomu ena attention mugitadde eno eri yali mu kuyisaawo kwegamba ye mnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tasanga buzibu bwonna yadde n'akatono okuyiwa omusaayi gwa Munnayuganda kuba ye si Munnayuganda ekyo nkyogera nakyemalira si Munnayuganda katasanga buzibu kuyiwa musaayi gwa Munnayuganda yenna yenga alina kyayagala okuyisaawo obanga ayagala okwekuumira mu buyinza kubanga ye si Munnayuganda kakati mu ngeri gye mutali baganda be omusaayi gwammwe tegumuluma yadde n'akatono nakyemalira gana agayimbi ne ga promota agagera ne galya ssente za nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni agagamba negagaana okumpuliriza nakyemalira n'abaterawo kye bayita e-concert mukakati abayimbi bagenda kuyimbiranga ku mativi era ddiiru eyo balunywa yalimu eya e-concert ne baddira NBS oba ne TV kyawenda loba baba nga kwe kugenda okubanga shezo nga era zirina kumala myezi 6 naye teweerabira shoze baba wadde nti zirina kumala myezi 6 mumaze emyaka 2 temukola ate nga sheyo giyimbako omulundi gumu togenda kuddako katugambe Maddox Sematimba oli w'amaanyi bakuwadde miliyoni 10 oyimbe shemu togenda kuddamu kuyimba naye ng'omaze ebbanga tokola ddala miliyoni 10 zezikuzitowa oluvannyuma lw'emyaka 2 ka miliyoni ne baganda be bagenda ne bayimba ku e-concert ne babawayo obusente bwe babawadde mwe muba mulaba emyaka 2 gye mumaze nga temukola ezo sente zaali zibajjamu nti omuyimbi alina okuyimba omulundi gumu mu myezi 6 mu e-concert olwo nakyemalira ng'ayita mutowe ono General Salimu Salo omunyazi w'eggulu yabawa ssente mumuyimbirenga online mutusanyusirizenga ku TV era ne muzirya baganda bange naye nga bw'oba olaba ezo ssente zibajjamu bw'oba olaba myezi 6 mu myezi 6 shote zibayo buli lunaku zibayo lunaku lumu mu wiiki abayimbi Uganda beerina bonna banaaba babunye era ekyewuunyisa n'emyezi 6 tejja ggwayo omukulu balunywa ssente n'azikuba ku mutwe ebyomusiro omugezi yali yabategeerera era mwe waaki mulowooza nti music industry eri mu Central Uganda oba eri Kampala wano mu Buganda abayimbi b'eggulu bayimba mu abayimbi b'embalala musirise mwayimba mu e-concert abayimbi b'ennimule mwayimba abayimbi b'Arua mwayimba ab'Ekamudiini mwayimba ab'Erira mwayimba mu e-concert kakati wokakasiza bano abasajja bajoozi era tebasiiwa n'okubalagala babalagala mbuka miliyoni kati ali London ayitawa bwaŋŋambi yagenze ayagala nnyo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni okujjamu abakeerere era akimanya nti abayimbi ab'amaanyi mbu bali Kampala bo be yakolako teyakola ku bayimbi baggwanga bonna awe Johannesburg nkutumidde teyakola ku bayimbi baggwanga bonna wabulambu yatereza bayimbi ba Kampala kuba bali influential naye akanyoomonyomo nze nina abaana bemmanyi eriraawo mu Northern Uganda abakuba eŋŋoma mwabalowoozaako kinabo balina abaana era obadde okimanyi nti abasajja abo ab'engulu bakubanga ebivulu mu bisaawe nga bayimbira abantu mu lulimi lwabwe era abantu ne basanyuka nnyo ne bagamba okikoze mwana wa maama naye mu e-concert zino ez'abalunywa Juma bawa bayimbi b'e Kampala bokka
baba bayimbi abe Kampala bokka kwegamba music industry bo bagitamingira ku Kampala ate kisinga okubeera ekyennaku ndi ne bwoba okoze concert ezo myezi 6 abayimbi stilo abali wano mu Buganda tosobola bamalayo mu myezi egyo 6 kubanga ne concert zabangawo mulundi gumu mu wiki nga mu wiki boleeta abayimbi bana osobola okumalayo music industry eno ne bwoboge tusaniseka abe Kampala osobola okumalayo abantu mumanyi omuwendo gw'abayimbi mu Uganda oba mmwe mwayagala kusanyusaako bana abagenda okuba kereri ye lwaki emyezi 6 egyo tejja kuggwayo Juma balunywa nkuchallenginga lwaki emyezi 6 egyo tejja kuggwayo naye ate ne sikuunenya nsonga ebyomusiru omugezi yalya wategeerera gana agasirusiru agatunda emirimu gyago n'ogatunuulira gabadde gagaggawadde buli weekend kirina concert kikola abantu bakiwagira naye omusajja najja akigula n'akiteeka mu nsawo ze olwaliro gatukaabirira nti nakyemalya tute tukole naye nga His Excellency omukulembeze omutuufu yagayita baki bateese gaagaana ate bwe yayogerako nti bannange tetutunda mulimo gwaffe go gaamulaba ng'omulabi olwaliro gali mu twasamira gakaaba yewe yatunula nakyemalira waliwo buno obuyimbi bukamiri n'obulala bikusaasira biddole y'omwana babiraba nti olw'okuba biri influential ne bukamiri bwani bugenda tutandika okuleekaana ne babuyita ne babuwa ssente ne butunda industry namba fe bajjajja baffe gye baakuuma naffe ne tugisanga ne tujja ne tunogamu nabo bwennyini ne bujja ne bunogamu olwaliro buggalidde abaana abato balya mu voice baani basobole nabo okujja bagikungulemu fe bajjajja baffe mu bidongo bayogeranga ku gavumenti enkyamu twalina gavumenti y'obote nga nkyamu jjajja waffe mu kadongo kamu gwe bayita omukulu Christopher Sebadduka najja n'ayimba oluyimba nga lubyogerako n'atuuka n'okwebika omusajja amunoonya kumutta jjajja waffe Peter Baligidde n'ayimba oluyimba agawalagana mu lukoola ow'obwongo obugazi kwasobola obutegeera kye yali ategeeza naye nga byonna ali mu kulimira music industry kubo kubanga bannayuganda baba abaavu automatically n'abayimbi bagenda kubeera baavu gagayimbi gaffe industry gajigaliddeyo mukadde wange amani basudde era nga gye buvuddeko nze mbadde omwogezi wa estate ye n'avaayo n'ayimba Baasi Duniya ng'ebikyamu abiraba mu Uganda n'agamba akabinja ka Uganda katudde ku mbawo zennyini Museveni yaddaabiriza emitto ebituli ne bamuyitamu buli kitongole kyabyakwerinda Semayi simanya Iso simanya Diso simanya Jati nyonnyola kiwabadde oyimbako basudde era mujjukira ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwali gwa 6 omwaka 1997 basudde n'afiira mu kabenje k'emmoto mwe mulowooza kaali kabenje bubenje batidde mwe mulowooza olwatta basudde kaali kabenje bubenje ne tuddayokko mu G7 kadde waffe Byron Kawadwa n'awandiika omuzannyo amaka ga Wankoko ye Idi Amin gwe yalowooza nti guli mu mukuba n'akwatibwa era n'atemulwa kakati abasajja abo bategeera nti industry be bantu ba Uganda tosobola kubeera muyimbi w'amaanyi nga bannayuganda bali bubi ne balwanirira nga bannayuganda kuba bakimanya nti ly'eddoboozi era ne bapevinga the way zino ennyolya mwe ziri mu kuyita naye zino ennyolya ziremeddwa okupevingira abaana abate ekkubo olwayo balya mu voice bazawi balina ennyimba nnungi naye tebalina bye bagenda zitunda tebalina bye bagenda zipafomingira kubanga ekyamazima music twasigala mulyamu ku stage kokka tewakyali copyright luli twatundanga tape twasigalira mulyamu ku stage wokka
naye stage Nakyemalira yagiggala ate n'abaali badde eddoboozi mu kugirwanirira nabo bayongera kugisiba era bawagira Nakyemalira nti aya taata oyogedde giggalire ddala Uganda mwe tulivinga abalabe bakolera ekkubo ate bo baganya dikolera abalala olw'okubanga bo bagaggawadde Uganda muna Uganda mwoli naye Joseph Cheyuna mbuuza akyesibyeko nnyo nina emyaka emeka banzaala 26 Desemba omwaka sigwogera kuba taata ne maama baafa baafa tebaguŋŋambye nze baŋŋanda kuzaamu ezi kakati nze oyagala mbibuuzaani nga taata ne maama baafa banzaala 26 Desemba ekyo kye baŋŋambako tebaŋŋamba mwaka mulekwa tebamubuuza myaka oyagala mbibuuzaani wama tugende mu maaso naye nga nkutumiddeko abayimbi nayogerako nammwe bapromota nayogerako nammwe bino byonna nabibagamba naye mwagaana okubeerawo bannayuganda abayimbi mu nsi ez'enjawulo bayimirira ne bannansi kwaba kimanya kyamaanyi gaabwe gabali mu bannansi naye mmwe ebbanga lino lyonna muganye okuyimirirawo ne bannayuganda kakati wenjogerera omuliro gubookya obulimaawa kuba mubadde mulowooza ti Nakyemalira bwaggulawo amasomero nammwe agenda kuba automatically abaggula olunaku olwaleero efo mubadde mukoleranga entertainment shows gye mubadde muperformingiranga gye mubadde mufunanga akasente atandise obbikuba mu bbomu muddemu mu bangi timuzeeyi tute tukole abate mukole ki ng'ate abalaze teifo gye mwalikoledde abikuba bbomu Muzungu David Kadonka music analyst sasa okulaba we muganda wange Muzungu David we nabakwasa mu bya music abantu abaali bagamba yekola lwaki tokyayogera ku music abaga kanso kenzi guse mission ene y'okununula ensi music tuli muddira kubanga talina mugaso ng'abantu ate betuweereza bali bubi kasoke tuguse mission tutereze ensi tulidde mu music kale mu budde buno mugobere Muzungu David Kadonka music analyst yajja bikola yajja bibakolera Muzungu David Kadonka music analyst yajja bikolera yajja bibakolera kwa twabitandika ffenna bino so mwe bannayuganda abayimbi mwagana okuyimirirawo abantu olwaleero omuliro gutandise okubookya obulimaawa mwagana okustandinga with people ate ne bushozi buno obubadde nga bubawanika waggulu simanya nikati simanyanga live wire simanyanga round about n'obulala obubadde nga bubasudiye ebbanga lino lyonna Islam sasa kulala Nakyemalira yabugadde Joseph Cheyune nange nkwagala nnyo taata kakati gobadde tomanyi na nsonga lwaki live wire anikati round about ne entertainment shows babujje ku budde obwokumpi ne babongera jiwala ekyo nakyo kyengenda okujja nakyo olunaku olw'enkya mwongere okumanyira ddala nti mwatunda music industry no nammwe ne mwetundiramu omanyi bana bayimbi be Uganda basiru bajega ne ba promoters be bantu ababa mu nju ez'essubi nga bakyali munda ate ne bookya kakati mwayo kye nyumba we Dubai nkutumidde abbe ate nammwe mwe muli olwaleero nammwe omuliro gubasaanyizaawa kakati ne buno bushozi bwammwe bwe mubaddenga munyumirwa obaddenga bobapika ne mugula akasimu obengatto n'oyita simanya Keris John kuba ekifaananyi onteekeyo Allahumma amina midu nabo Nakyemalira yagambye tubujjeyo ku budde obutegeerekeka tubwongeddeyo ku ssaawa ez'ekiro ng'abantu beebase kakati ngenda babuulira ensonga lwaki Nakyemalira ne bu programu yabugadde ndowooza olunaku lw'enkya abaagalwa mulowooza siregesezza nnyo munzikirize nange mpummuleko
abatayimu era bakangende mpumuleku olutuulo oluddako enkoko nja kugikwata mu mwa wende olubeerera mbalimbiza simbo nga mbaagaliza okusigala ku ddembe tekati nyenzo oddobonkanya emimiro nebyolutuulo oluddako nja bibabuulirako nze nyenzo oddobonkanya emimiro nebyolutuulo oluddako nja bibagamba enkya mbatayimu era bakangende mpumuleku banaye nalimu obulungi atera nannyuka ate enswaswa etayanula yekola engalabi sibe bulungi